Tolowooza nti n'abasumba abalala ye side gye baliko. Kyagulanyi mwamufuula sowaani emaze okuliirwako. Ow'omutwe omunene, abaakayiga okuleega amabeere, bonna baagala ebizibu byabwe babimalire ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyongero bategeeza nti ono mulwanyirizi wa ddembe temujja mutegeera. Bannange nzaabuuza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yaani era yavaawa? Ate era nzaabuuzizza ate ne mmala ate ne mbaddamu nti Kyagulanyi ye Kyagulanyi, ate era ye Kyagulanyi, ate yajja kusigala nga ye Kyagulanyi. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu abatamutegeera ye President w'eggwanga erya Uganda, omulonde eggwanga lyonna gwe lyalonda era n'awangula akalulu ka 2026 era nga n'entebe yateekeddwa okugituulamu. Kaakati ngenda n'enkeera ne neewuunya, omusumba omulamba n'akeera ku makya n'akwata peni n'olupapula n'awandiika wansi ku ebyo ebimu byagenda okubuulira endiga ze, n'agamba nti ekizampo ngenda giweera ku Kyagulanyi. Imagine omusajja talina mu ggwanga naye aboogeza obwama, aboogeza ebisongovu, era nga mwe ddala muli temutegeera nti ono omusajja atwogeza ebisongovu, musajja atwogeza obwama nga talina mu ggwanga yaani? Ono eggwanga lyonna, ensi yonna emutegeera nti y'omu ku balwanyirizi b'eddembe lya Uganda. Lwaki temubuulira ebyo bye muteekeddwa okubuulira endiga zammwe? Lwaki obuulira ebintu ate bigenda okuddusaako endiga zo? Olowooza nti olw'okuba olina sayidi gy'owagira, olowooza nti n'endiga zonna eziri mu kyaki ziwagira sayidi gy'owagira? Mukwano nyongera okutegeeza nti nedda. Bagamba omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Abantu abamu muleme okuvumaganya abantu abalala. Abasumba abamu bw'obanga gw'olina sayidi gy'oliko, tolowooza nti n'abasumba abalala ye sayidi gye baliko. Kyagulanyi mwamufuula sowaani emaze okuliirwako. Ow'omutwe omunene, abaakayiga okuleega amabeere, bonna baagala ebizibu byabwe babimalire ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyongero bategeeza nti ono mulwanyirizi wa ddembe temujja mutegeera, ate era temuli mutegeera. Mumulekere ffe abamutegeera, abamumanyi obulungi. Kitegedde omuntu n'ovaayo, bw'obanga owuliranga ku lunaku olwo toyina byakubuulira ndiga zo, si kyatteeka, tekikkakatako, ate era tekiriimu sitaani okubeera ng'owa abalala chansi mu kyakiyo basobole okubeera nga be babuulira endiga. Kitegedde n'olw'ensonga mwesootinge, mumanyi wa watufu muteekeddwa okubeera. Kyagulanyi mumujje mu kamwa kammwe, erya Kyagulanyi lijja musigalako nti ye Kyagulanyi. Okitegedde naye mmwe buli kanaku ne mubeera nga mwogera ku Kyagulanyi. N'omwana omuto eyakazaalibwa akimanyi nti Kyagulanyi mulwanyirizi wa ddembe, naye mmwe ne mumubeerako nga mwogera ebitasaana. Nze mbabuulira mujja kwekanga nga ate abadde n'endiga 3 ng'osigaza endiga 100. So omaliriza nga njogera bwe nti bw'oba oli muzikiti, buulira ebituufu by'oteekeddwa okubuulira. Omukatuliki, omukristaayo, omulokole, omuseveniside, gezaako okulaba ng'obuulira endiga zo ebituufu by'oteekeddwa okubabuulira. Temwerabira tulina enkola ya National Economic Shutdown. Eyo gy'olabaawo enkola tugenda kubanga tweteeka mu lockdown. Tujja kubanga tubabuulira essaawa yonna ddi lwe kigenda okubeerawo. Tugenda kweteeka mu lockdown. Eno nga y'engeri gye tugenda okubanga tusobola okwejja mu buwambe, era n'engeri y'okununula okwenunula nga twejja mu mikono gy'abannakyemalira, kubanga mukimanyi bulungi mwenna abasinga nti tuli mu buwambe. Y'engeri gye tugenda okununula baganda baffe abali mu makomera bawambibwa nga tebalina na misango, n'ebirala bingi nnyo. Bannaffe abalala bawambibwa tetumanyi wa gye bali. N'olw'ensonga tujjumbire enkola ya National Economic Shutdown tusobole okubanga tugissa mu nkola. Mupositinge post eyo
mongera dishe yalinga obubaka busobolo okutuuka ku bantu abalala. Nsigadde nze Swale wa Bobby, mubeere bulungi bantu bange mbaagala nnyo mweraba. Bannange nzaabuuza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yaani era yavaawa? Ate era nzaabuuzizza ate ne mmala ate ne mbaddamu nti Kyagulanyi ye Kyagulanyi ate era ye Kyagulanyi ate yajja kusigala nga ye Kyagulanyi. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu abatamutegeera ye president w'eggwanga erya Uganda omulonde eggwanga lyonna gwe lyalonda era n'awangula akalulu ka 2026 era nga n'entebe yateekeddwa okugituulamu. Kaakati ngenda n'enkeera ne neewuunya omusumba omulamba n'akeera ku makya n'akwata peni n'olupapula n'awandiika wansi ku ebyo ebimu byagenda okubuulira endiga ze n'agamba nti ekizampo ngenda giweera ku Kyagulanyi. Imagine omusajja talina mu ggwanga naye aboogeza obwama, aboogeza ebisongovu era nga mwe ddala muli temutegeera nti ono omusajja atwogeza ebisongovu, musajja atwongeza obwama nga talina mu ggwanga yaani? Ono eggwanga lyonna ensi yonna emutegeera nti y'omu ku balwanyirizi b'eddembe lya Uganda. Lwaki temubuulira ebyo bye muteekeddwa okubuulira endiga zammwe? Lwaki obuulira ebintu ate bigenda okuddusaako endiga zo? Olowooza nti olw'okuba olina sayidi gy'owagira? Olowooza nti n'endiga zonna eziri mu kyaki ziwagira sayidi gy'owagira? Mukwano nyongera okutegeeza nti nedda. Bagamba omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Abantu abamu muleme okuvumaganya abantu abalala. Abasumba abamu bw'obanga gw'olina sayidi gy'oliko tolowooza nti n'abasumba abalala ye sayidi gye baliko. Kyagulanyi mwamufuula sowaani emaze okuliirwako. Ow'omutwe omunene, abaakayiga okuleega amabeere, bonna baagala ebizibu byabwe babimalire ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyongera bategeeza nti ono mulwanyirizi wa ddembe temujja mutegeera ate era temuli mutegeera. Mumulekere ffe abamutegeera abamumanyi obulungi. Kitegedde omuntu n'ovaayo bw'obanga owulira nga ku lunaku olwo toyina byakubuulira ndiga zo si kyatteeka, tekikkakatako ate era tekiriimu sitaani okubeera ng'owa abalala chansi mu kyakiyo basobole okubeera nga be babuulira endiga. Okitegedde n'olw'ensonga mwesootinge mumanyi wa watufu muteekeddwa okubeera. Kyagulanyi mumujje mu kamwa kammwe erya Kyagulanyi lijja musigalako nti ye Kyagulanyi. Okitegedde naye mmwe buli kanaku ne mubeera nga mwogera ku Kyagulanyi. N'omwana omuto eyakazaalibwa akimanyi nti Kyagulanyi mulwanyirizi wa ddembe naye mmwe ne mumubeerako nga mwogera ebitasaana. Nze mbabuulira mujja kwekanga nga ate abadde n'endiga 3 ng'osigaza endiga 10